buno bulabula twekuume tuleme okuzitoowererwa olw'obuluvu. Ngambiraako munno nti bannange abantu nga baluvu, abantu baluvu wala bannange. Obalabira na ku mmere atikka gy'atamaleo. Omulaba ayinza okutikka emmere nga n'omutwe tegulabika, agenda ne supa ayiika naye alaba layini ki, layini mpanvu, n'atuuka ku seppiki y'ennyama n'ateekako ebife 6. Naye ng'alaba banne tebannakola ki, tebannafuna. Ngambira gundi lekerawo obuluvu. Oba okiraba abantu baluvuwadde, abantu babbye eggwanga ne balimalawo. Emabega eri wala nnyo nali ndowooza nkyali muvubuka, waliwo ne gwe baatugamba baweereza ssente nga zakujjanjaba basiriimu, zonna n'azeekomya. Simanyi mukirawo n'agambye tebakoowa, mujjukira amabaati. Waliwo yagamba nange nagasangawo ku lubalaza. Simanyi olaba abantu baluvu ate tebakoowa ng'ono bwagambye. Oba okiraba n'olwekyo kuno kuyiga ensi tekkutibwa, ensi tekola ki, ensi tekkutibwa. Tumatire n'ekyo ky'olina. Ngambirako muno matira n'ekyo ky'olina. Obuluvu tebulina kye bukutwala. Wajja bwereere oligenda bwereere. Olituuka wano nga bakuteeka mu keesi bagendera kufunyulula engalo. Balaba oba olina nekyokukusa okutwala. Si kulwanga waliwo nekyokukusa mu ngalo zo okutwala. Simanyi okiraba. Tulekerawo obuluvu banange tumatire. Lwaki tetumatira? Abakatuliki bano be balina oluyimba bwetufa tukolayo, bwetufa mpozi bayimba bati ingiriya bagambye olumanyi bayimba batya bwetufa. Ye poliisi yakoze kyekyo, yamugobye nemutuukako n'emmotoka nemulinnya nemutta. Abantu bano kati ntandise okulowooza nti bandibanga ate bo batusinga n'okukyawa gavumenti nga bagirwanyisiza muki munda. Ng'oba olyawo muzeeyi waalivaako bagendaga nti mwe bannamboze mubadde mulowooza mwe mulwana, ffe tubadde tulwanira muki. Akalulu kalina kuggwera mu ssanyu ng'abawangudde bakuba endulu bazina, nga bwe bawangudde batunula ompola mpola. Naye nayise mu kibuga Mukono nga matongo kyokka nga bagamba mbufe kye twalabye Mukono temuli. Mbadde ntunula nga bazizzaako intaneti nendaba muganda wange bwe tuwangadde Muwanga Kivumbi ng'alaga ebitaba by'omusaayi 10. Engoye ziyuliseyulisa abantu abamu ze babadde bambadde, ebituli by'amasasi mu nnyumba. N'obuuza luno lwabadde lutalo oba kalulu. Ekibi bwe kibaawo tekirina gwe kisobola kukola ki, taliza. Yambale ngule tuliyambale olutalo nga luwedde mu Yerusalemu. Mwagala bikyusa. Oti Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe nnyo. Ffenna mu Yerusalemu, amiina, nga twambadde engule. Haleluya, amiina. Akati ebisigadde mwenna mbaniriza mwenna. Abantu abeetabye mu kuziika eyakubiddwa essasi mu disitulikiti y'e Mukono basabye abawagira ekibiina kya NRM okubanga bakoma ku gavumenti okulekerawo okutta bannansi abatalina musango. Kyo kyadiridde gwe bakubye essasi nga yabadde ava mu famire emu nga bawagizi nnyo aba NRM era nga bamukubidde mu maka ge bwe babadde waako egugungo mu kibuga ky'e Mukono wakati. Ono yaziikiddwa mu kitundu ky'ekiyunga ekisangibwa mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono era Reverend Kagwe yakulembeddemu okusaba mu kuziika kuno. Yagambye kano akaseera okuba nga buli muntu yenna mu ggwanga lino avumirira ebikola ebibi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino. Ne ŋŋamba nti naffe abatuuse tukuume emirembe.
abaana baffe abavubuka tewali kikutwala mu kkubo kwokya bipiira newankubadde toli mumativu. Beera n'engeri y'emirembe y'okwekalakaasa. Ekirungi ono abadde takola ki? Abadde teyeekalakaasa. Kale nange njagala okubira omulanga n'abaana baffe bannange tubeere n'engeri gye tulaga obutali mumativu. Ebyo byonna nabyogedde kyo, nayogedde ku ludda luno nenjogera ne ku ludda lw'abaana baffe, kubanga waliwo mukwano gwaffe Damulira yafiirwa maama, naye olweggulo olwo lwakuno akawungeezi twali tugenda wali eri okubeera yaliyo saabiisi akawungeezi, naye nga waliyo abaana abali wansi awo mu kikko nga bakuba emmotoka z'abantu baziyiwa endabirwamu. Ekyo si kigambo kirungi, nkivumirira era tukivumirira ng'ekkanisa, naye era ne ku ludda olwa gavumenti bannange kibi nnyo obulamu bw'abantu obutabutwalaamu kintu kyonna. Kibi obulamu bw'abantu bufuuse so cheap, okutingana mu ngeri efaanagana bweti. Omuntu n'omukuba ekyasi abadde waka kwegamba kigambo kiki? Kibi nnyo, era nabyo tukola ki? Tubivumirira. Saba tukuume emirembe, Mukama atubeere okwagalana, kubanga ffenna tuli baana ba Katonda. Omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno ng'obulabirizi gugamba nti Yesu Kristo gy'emirembe gyaffe era yatufuula kimu, ffenna tuli bumu, newankubadde nga tulina endowooza ez'enjawulo. Si weewaawo tulina endowooza ez'enjawulo naye tuli ki? Tulina eddiini ez'enjawulo naye tuli ki? Tulina bbata ez'enjawulo naye tuli ki? Banange tuli kimu, tuli bannayuganda. Mukama atusaasire. Eno ye Uganda yaffe, bwe tunagyonoona tunaddukira wa? Eno ye Uganda yaffe, tulina okufuba okulaba nga tugirongoosa, tulina okufuba okulaba ng'ebeeramu emirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Abakuumi b'eddembe tuleme okukozesa amaanyi agasukkiridde ku bantu ng'abalwana n'abayeekera. Tukozese ekyo kyeteekeddwa okukola ekituvunaanyizibwako, ekitateeka bulamu bw'abantu mu katyabaga. Nabadde ngamba gyo neŋamba kale lwaki tokuba kugulu? Bwekibanga kikuyitiriddeko nnyo olaba oyagala kufulumya sasi, lwaki tokuba kugulu wakiri naye naasigala nga muki? Naye gwe n'ogenderera okukuba okutta. Waliwo wa poliisi twalabaddeko naye owajja ekirungi noono yabaddewo. Twabadde naye jjo waliwo bye twabaddemu awo ne baafande, era nabadde njogera ku bigambo bino ne batugamba nti ode yabaddewo kukuba ku nnyama. Kyanteesezza nnyo kino nkyogera kubanga eyakyogedde yabadde wa poliisi, sikankana namu. Ti ode yabaddewo kuba ku ki? Nyama. Ekyo kigambo kibi nnyo. Twagala okukusaasira Maama Oliver ate era ne Namwandu, bannange tubasaasira. Ekiseera kye muyitamu mmanyi kizibu nnyo, naye Mukama abawanirire, Mukama abagumye. Katonda yayinza byonna abanyiga ebiwundu. Kagwe yataddeko n'agamba abantu bonna balina okukoma okubeera n'omululu. N'agamba ensi eno tekungulwa era buli muntu yenna wanaafa bamusayo kantu kati nnyo bamuziika, wabula ebisigadde byonna bibadde olwanira okulaba nga obyekkusa ggwe wekka na wekka obireka ku nsi kuno. Katonda ayinza byonna
agadde olw'ekisa kyekindi okutwala ewuwe obulamu bw'oluganda ono omwagalwa afudde kyetuva tuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka libadde wagwanawo n'engalo kama waffe yebazibwe waliwo ensi ekola ki waliwo ensi ensinga eno ensinga erimu amaziga ensinga erimu okuzitoowererwa ng'erimu ennaku abantu nga bakaabizza bannaabwe abantu nga bakoze bannaabwe ebikolobero naye oluyimba luno tuzaamu amaanyi n'ekigambo kya Katonda kituzaamu amaanyi waliwo ensi ekola ki esinga eno kya mukisa mubi nti abamu tukolerera eno yokka gye tumanyi oba okiraba n'ofiira ku eno amaanyi go n'ogamalira wano wokka naye njagala kubategeeza waliwo ensi endala ennungi etaliimu maziga etaliimu nnaku etaliimu kukaaba etaliimu kibi kyonna eyo gye nsaba tukolerere naawe nyambako tali n'omuzi agambye neti ya gaasi taliyo kituufu ddala neti ya gaasi takola ki taliyo waliwo limba ekitundu kigamba abantu ab'ensi eno banyo ne bandulire naye essanyu lyabwe lyonna teriyinza kulwawo ery'abaana ba Katonda lya mirembe nkitangwa kamabulire ebirala byonna bigenda kukoma mukama waffe yebazibwe ono omuwandiisi w'oluyimba yagamba nti oba bandulira oba bakola ki essuubi lyabwe terigenda kukola ki kulwawo abalina essuubi nga liri mu byabufuzi tebigenda kukola ki kulwawo emirembe gijja negikola ki negigenda simanyi okitegeera emirembe gijja negikola ki negigenda ebintu by'ensi bifuuka bidiba bannafriza abenjawulo beetabye mu kuziika kuno kwaladde omubaka b'ekibuga ky'Emukulu Beti Namboze Bakireke omubaka omukyala eyakalondwa Shira Amaniyo wamu ne Robert Peter Kabanda ngono ayagala emmeeya bw'ekibuga ky'Emukono nabo tebabadde na bigambo biwoomu eri abakulembeze ba NRM okubanga omuntu gwe twali tuziika mu kitundu kino yabadde nga muwazi wa NRM era ne bazaddeyo bonna bag'ekibiina kya NRM ne basaba balebe nga bakoma ku gavumenti okulaba nga bakozesa emmundu okutulugunya wamu n'okutta bannayuganda nga bo beeyisirikidde ne kuno kituuse mu maka gaabwe nga gonna bawagizi b'ekibiina kya NRM gagakana akaseera okulaba nga buli muntu yeekuba mu mutima okuvumirira ebintu byonna ebikyamu bigenda mu ggwanga lino. Abantu abali mu maka muno abantu ababadde ffe abawangaala ne Oliver abamanyi abaana be baziise omukolo guno gunakuwaza nnyo olwakabuye waffe kalidinaali eyafa Nsuluga mu 87 twalina okulonda n'avaayo n'agamba nti President Museveni oba muwe ekirabo ki kubanga yagamba nti buli ebbanga lye yali amaze ng'awangaala mu nsi muno yali talabanga kalulu k'amazima na bwenkanya ate ak'emirembe nga ke twalina mu 84 twasanyuka nnyo abantu ne bagamba Uganda yaffe Katonda agibedde naye ebintu bigenze bitandika mpola mpola aba political science bagita gradualism okugenda ng'oyonooneka mpola mpola omuwandiisi omu oluvannyuma lwa Hitler okutta abantu abangi yawandiika bw'ati tibasooka ne bayita ne banona Abayudaaya sirina kye nayogera kuba saali muki mu Yudaaya ne baddamu ne banona Abakatoliki
era sirina kye nayogera kubanga saali muki ne baddamu ne banona n'abatali basomi era sirina kye nayogera kuba ate nze nali muki yagenda amenya be banona naye yagamba kyolwatuuka ne banona nze ne magamaga ng'abalala bonna baabatwala kanze sikyalina anjogerera. Wakayita ennaku nga 3 twaziise mwami Sempala. Nze mwami Sempala abadde taata wange kuba Abaganda tetulina kigambo kye bayita taata omuto. Era taata wange ono Kimuli uyawo yabadde mutowooli Sempala. Taata yimukako abantu bakulabe. Ne tugenda ne tuziika Sempala ekijimba Engogo. Sempala olweggulo yatambulako ng'omu ku bakandidate azze mukono okusaba akalulu mu nkola entongole. Weewunye twalina ntabuulirwa ate baatuyisa Kyungu ne tugguka eri naye mwami Sempala yatambulako mu kibuga mukono olweggulo. Musajja wattu we yali ayimiridde we baakuba katiya gas era Sempala pressure n'okuyingiza tiya gas omungi n'atufaako. Mu luggya lwa mwami Sempala ku kyalo kyaffe we bawadde ofiisi y'ekibiina ky'NRM ku poloti ye nga yabawaawo n'abakkiriza. Olwaleero ffenna tumanyiganye ate tetwerangira kuba ffe tuli ba mukwano. Mbeera awo nga mmanyi ti Oliver wange wa yero nze ndi wa red ate ffe tetukola ki tetukubagana. Kabe Kasinge ne mukalulu kajjo maama ono ayinza okuba babadde bakuuma akamuze. Olwaleero omwana we atavudde waka essasi lyamusanze abo ne likola ki? Nina emirambo 3 nina emirambo emirala 3 e Bukerere eky'abaana be bakubye amasasi e Bukerere. Jo mwami Ssenyonga gwe twatumye tukiikirira mu kuziika. Njogera ku Pulezidenti Museveni yakola speech we yawamba fundamental change. Yageza ku luguudo olulaga ku Parliament. Yagamba ti gavumenti bw'eba embi terina akagiwagira n'atagikola ki? N'agamba nti oluguudo luno olujja ku Parliament lubi. Bw'oba oluyitamu ng'oli wa DP lubi. Bw'oba oluyitamu ng'oli wa UPC luki? Nti ekizibu ekikulu oluguudo luki? Lubi. Enkola ey'okwagala okugamba abantu nti mujje tulonde naye nga toli mwetegefu kukkiriza bivudde mu kulonda yetutuusiza wano okuziika Kabuye omuto bw'ati ne banna abalala bangi abafudde mu Uganda bataliiko abala. Kabe Kasinge nga bakyafa kubanga kati waliwo abakoze n'omuze omubi maama RDC bagenda bakonkona abantu eyo mu mayumba nga babafulumye abaana nti fuluma tukutwale mu Uganda gye mubadde mukola ki? N'okutuusa leero mbadde nzija nga bali jjoggo bakonkona amayumba bajjayo abaana mu mayumba tifuluma tukutwale mu ki? Mu Uganda empya. Twabadde n'emiramu 2 abamu nga bagamba tukuume ebirungi bye tutuuseeko abalala nga bagamba tugende mu Uganda ki? Si lutalo. Bannayuganda bakuba akalulu bagamba tulina bye tukuuma oba bagambe nedda tugenda mu Uganda. Lwaki osigala oyigganya munno n'omuntu atalina kyakoze n'omunona awaka n'omugamba fuluma tukutwale mu ki? Mu Uganda epya. Nze bazze ne basalako awaka ewaffe abaana abamu bazze babayiribya bambi ndowooza okulowooza nti obeewo omubaka wa Parliament banaatyawo ne bakyama. Omu bamukutuddemu okugulu kino ekitundu ne kidda eno nakuno okugulu ne kusigala eno ne bamala ne babagamba nti mukujja mu nnyumba eno okujja mu luggya muno muyise waggulu awo muwalampye kiki?
era ne mukufuluma we mulina okukola ki ne babalinyisa ekikomera nga babakuba emiggo agweri yasangayo abalala ne bamukuba emiggo emingi ennyo. Kale katugambe abantu baagala nnyo ogamba abakulembeze naye mwami Museveni ddala ye yavudde entebe ajja atukube. Ebintu ebyo ababyekola tuliwa Kabaka tatta naye abasaakiriza abantu abaleetedde embeera eno okgenda mu maaso era tuli mu ki. Nalabye omuntu nga musinza obululu 2,100 naye ng'atudde ku ttale sente alinda bamulangirire. Era nga bwagamba oyo no Nambooze oyo oba ayagala oba tayagala era balina kulangirira nze. Embeera eyo yekoze eki n'olwekyo tetwalyagadde kudda wano omwana afudde omwana omuwala afiiriddwa dda obuganda abato bafiiriddwa kitaabwe. Mukyala Olive omwana we watuukiddwa okuba kitaawe naye atuuleko awaka omwana we amuleetere kasukaali. Kakati ali wano tutunulira jjajja nti akuzaaba ki kyokka ng'ate tomanyi oba kino kyekikoze eki. Gwewagira gavumenti omwana awaka ye n'awagira ki ekirala. Gwewagira ekirala omwana awaka n'awagira ekirala. Ebityo we byali bali basibye n'ebibiina by'obufuzi ne bagamba kati katubisibe temunnabiyiga. Ne batuuka essala ne bagamba nti kati mubikoze eki nga kye bagamba nti Nambooze ajja genda alonde NUP, mukyala Oliver alonde NRM, ne Nambooze agende mu katale oggula ettooka agule kwani oba Nambooze oba Oliver omusangeko nga batudde ne Nambooze awantu banywa kaki. Ebityo bwe birina okubeera. Ebintu tebyali byampalana ate ffe abalwansi tubadde tubikoze eki. Mazima ffe abantu balwansi tubadde tubikoze eki. Naye bagamba teri musirikale mubi kamanda yabeera omuki muntu kyoyo eyaleese abantu abatayote bano abasirikale nabalabye bampi tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luganda, tebamanyi Luswayiri, bavuddewa. Kyokka nga waliwo abawayiriza mutwalabye amagye nga gasala okuva e Burundi naye nga bawayiriza. N'olwekyo bannange nze nsaba tuli wano RDC muganda wange gwensobola n'okukweka nga waliwo afubutula Nakyazze mukweka era manyi Nakyazze oyo nange nga baliwo anfubutula naye akola ki ankweka. Tuli ba Luganda banange ffenna tugambe nti banange embeera eno ki nga bwe mulabye bwe mbagambye tyoli yagamba nti bwe yasirika kuba baali bakwata ku balala kyatuuka ekiseera nga kiri ku ki kuye. Akalulu akasooka twakamaze waliwo akagenda akasennyongo ono ak'okulwokuna waliwo n'akanaddako akakabanda akaluli waliwo n'akanaddako akabansensebuse akaluli. Naye ffe abantu b'emukono ffe nnyini ffe tuba tugamba ti bannange ffe mukono tuli bulungi tetwagala kutusindikira magi. Era nange nja kwegatta ku mwami Kabanda nawankubadde ffe tugenda mu palamenti ne batuyita bonarebu naye bwe bibanga bwe biti wakiri gavumenti etuukeeyo esome olukalala lwabo beeyagala okuba beemupi bayingire palamenti bafuge ne pulezidenti ow'ekitiibwa ajjewo akalulu kubanga afuge. Naye bw'abanga asazeewo tulonde bananga batulekere ku ddembe omuntu awagire kyakola ki okusaasira ab'ekika ate mu ngeri y'enjawulo okusaasira maama Namutebi Oliver kitalo nnyo kubanga olise mu bizibu bingi ebyokuviibwako abaana mu kaseera akazibu. Basaba ne banya obubaka bwange njagala bugenda eri gavumenti. Kirungi nti tulina wano eno assistant RDC njagala kutuka obubaka
oyinza okuba nga sirina busobozi butuukako eri Pulezidenti Museveni n'ampuliriza. Twagala kusaba ekintu ekiyitibwa emmundu, ekintu ekiyitibwa emiggo, ekintu ekiyitibwa tiyagasi kive kulonda kwa Uganda. Tuteekayo okulonda naye abantu okuva ku beesimbyewo tukuba emiggo, tukuba tiyagasi, ate nga Ssemateeka wa Uganda egamba nti abantu balina eddembe ly'obwabange okufuna abakulembeze. Singa tekinaakolebwa tojja nakulabayo bookya bipiira, tegenda kulabayo alumba banne, kuba tunnaba kulabayo ffe nga abeesimbyewo nga waliwo avudde okugenda okuba mune beesimbye mu lwokaano. Naye poliisi n'amagye okuvangayo basema n'abanyabo okutta bannayuganda mu mbeera ey'eddembe ffe nga tunoonya bukulembeze kikaabya. Kubanga kaakati bataase n'okutta abali awaka. Ali awaka asigadde awaka, omuzadde amugambye togenda eri eriyo tiyagasi n'amasasi, ate bakumba paka awaka. Tusaba ekyo kikome, kubanga atera bye bimu era omanyi nti akalojja kabba atera nutta. Kakati ekisiingako basaba ne bannyabo nga bwe kiri nti waliwo omwaganya nga balangirira n'abatawangudde tibawangudde, bakole ekyo okusinga okugyayo emmundu okutta bannayuganda. Fena tusana okugamba oba okulonda kuveewo, kubanga basaba ne bannyabo abantu bangi bafudde. Tuli wano naye noono Kalulo ono Kabuye babadde ate abalange bamututte nga buli omu alwana kujja omuntu we bamukubye amasasi. Ne tufa ki bannayuganda, tufa ki basaba ne bannyabo? Tusaba gavumenti wadde nga tuli bakulembeze nga nze Kabanda, bwe kiba kyetaagisa kujjawo kulonda tusigaze obulamu kuveewo. Olw'ensonga eyo tubasaasidde nnyo maama Namutebi bwange buli eyo abakuuma eddembe. Ffe tukunga abantu ne tubagamba tukuume eddembe, naye tebasobola kukuuma ddembe nga nammwe temubawadde chance ekuuma ddembe. Mukozese obukakkamu bannange, tubeegayiridde, abantu bagenda kufa bangi. Nsaba mubatuuseeko meseji abakuuma ddembe bakoze byonna, naye ng'omuntu bw'omugambako obugambi awulira, abantu bawulize. Naye Kabuye tukusabira ekiwummulo ekirungi, tusabira n'omwana wo n'omutabani wo, Mukama ajja mulabirira kubanga ye Katonda w'abamulekwa ne Katonda w'abannamwandu. Maama tukusabira mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo Ssebo Pasa Kyamaggwa, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Abakatale muliwa, abaana bulimu wane ttiimu ye yakatale mwebateesuwaka nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale bannange, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo, mwebale ddala. Otyo mwebale nnyo maama, mwebale kansala ne baiso, mwebale kyalo oyo, mwebale mwebale munnange, mwebale muleete tubadde dakiika emu bbiri malize ensonga eyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala.